wanji munaye tunoolidde ekibira kino nenzijukira akaboozi ke wanyumizaako enkima akaboozi katya omusajja yali agula enkima omuzungu kaali katya nawereka kuba tuli mu kyalo eno akaboozi k'enkima naye nange bakanyumiza naye kaali kayigiriza abantu nti mwewalenga nnyo okulowooza nti mugenda kufunira mu gundi ezo mu ddiirudiiru ku kakeeka kyekigambo ekituufu buli lwolabanga nga ekintu kifuna nnyo kidduke waliwo statement gye batera okwesa nti it is too good to be true. It is too good to be true. Nga kisusse okuba smart. Kakati omanyi waliwo ebintu ebimu nga tosobola biroopa. Mbu omusajja yanfeze nti yakufeze eki. Mbuno kakati omusajja kye yankoze oyo nti yakoze eki. Yanguziza epoloti 5 ku 10 ekololo ne muwa obukadde 10 bwaba omusiru. Obukadde 10? Gwaba omuki? Omusiru. Era bagamba oliko ekikyamu ekibeera kyakubisizza wayagadde ng'olowooza nti okutta omuntu obujega. Kituzayo nti kati nze manyi nnyo eby'ettaka. Tewali ttaka ddungi nga lya layisi. Njagala eka ku milioni 3. Era tewali ttaka ddungi, tewali ttaka bbi. Mu butuufu bw'ensonga eriyo ttaka lye tusobola nalye tutasobola. Obulungi bw'ettaka obulabira ku ki era obwesigamya ku ki oba onfuna. Kakati akaboozi k'enkima ako mbiraba nnyo. Kaali kati abantu balaga ensi ndeka ndi mu balagansi. Akaboozi k'enkima ako omuzungu yajja ku kitundu nga ddala enkima kweziri najja ne manager ne ttiimu bwajja ne batandika okugula enkima nga buli nkima gy'oleeta bakuwa emitwalo 10 enkima emu. Enkima abantu ne bava ku mirimu gyonna ne badda ku nkima. Era kyekimu nti weewalanga nnyo bizinesi ekujja ku mirimu emirala gyonna. Bwe buba bulimi weewalanga nnyo ekirime ekituuka n'okukuuza ekitooke. Abaaliwo ku mulembe gwa Moringa mujja bijjukira. Ebyo bibaawo nnyo naddala ng'ekyo ekirime oluusi kye baleese ne babagaa nti kino kyekina fyukyayo ng'ate ensigo yakireese yagibawa. Ye sapulaaya. Kakati enkima omusajja mitwalo 10 abantu ne bava ku mirimu ne batandika okugobanga enkima ng'ew'omuzungu tewaggwa nkima ng'era asasula. Enkima ne zikendera n'ababuuza kiki nti enkima zaggwawo ne batandika n'okutegeeza ebyalo ebiddako Naluzaali Minyinya Galiraaya Nkuke. Enkima efuna kiralu. Gukwata nkima tugende. 10 omwana ng'ajja n'enkima. Ento n'enkulu. Buli kibayita nkima. Mitwalo 10. N'aleeta ojja n'enkima zo 3 n'oddayo n'emitwalo 3. Ojja n'enkima 4 n'oddayo n'emitwalo ne bagaa nti kati ate kino tetukirabanga. Bwe zaakendera omusajja n'agaa nti kaakati nnyingidde aga 2 enkima emu ne baziwenja. Ne baziwenja paka era okuba nti baali bazimazeemu ng'era zintono tezikyalabika. Kati ano we waali akazannyo bwe yakakasa nti azimazeemu enkima n'abagamba bannange
Nyinako emirimu emitongole gye ŋŋendako. Naye ndi wa wiiki meka? Wiiki 2. Oba bagamba mwezi oba wiiki 2. Nkomawo. Wabula mu kudda mbasaba enkima nkyazeetaaga olwo ng'alina enkima nga 1,000 n'abagamba njagala enkima ezisoba mu 1,000. Tetulina kye twakoze nga buli omu abuuza naye bagenda zikozesa ki? Okitegeera? Naye enkima nti zigenda kukola kintu owani naffe tetumanyi. Omusajja azikuŋŋaanya ate asasula cash. Kati nabaga nti nsaba ku luno olw'enzira njagala mukole kyonna ekisoboka tunoonye enkima. Buli nkima njigula emitwalo 5. Ameka? Nebeesoga ettale nga ezagwayo. Buli nkima njigula emitwalo 7. Zaali 7. Ne bazinoonya. Kakati n'alekawo manager Omunayuganda. N'abagamba nze nno mbabbirako. Nze ndi wammwe. Ono omuzungu mulabidde wano. Naye nze lukyamuzi. Mwe bapade. Mwe ba Nsubuga. Mwe ba Kalema. Mwe ba Katongole. Mwe muli bange. Kino kyusa embeera. Nyina kyembaza. Mulaba mutya? Bwe mbaguza ku nkima zino already kubanga nze nkimanyi tajja kudda nga azinoonya. Manager aleeta ekiteeso. Nkimanyi tajja kudda nti atooka abala. Mulaba mutya bwe mbaguza ku zino zennyini? Nze ne mbaguza enkima buli nkima mitwalo 5. Oli agula nsa. Bwadda n'atuwa 7 buli nkima n'ogyawulako 2. Katosituse. Bw'ogula enkima zo 2 n'oyawulako obukadde 2. Tobudde oli. Abantu baasinga ebibanja. Abantu baasinga ebibanja. Otunda ky'otunze. Ng'akimanyi nti mu bbanga ttono omusajja akomawo enkima gye nfunye wali ku 5 nga temmenyera kummenya mbu amaggwa ganfumite agenda kumpa 7 ya kubanga baamulabako ng'asasula. Era yabawa ne manager zaalina fa baazimuguza. Abantu ne bagula enkima nga bo balowooza babba. Kati ate teyabakkirizanga kutuukayo eri mmanju. Bw'osasula sente n'akuleetera enkima zo mmeka? N'azikwanga. Kati gw'olowooza eri zikyakola ki? Zikyaliyo. Paka enkima lwe zaggwawo. Ng'aziguzizza abantu. Balinze olunaku omuzungu Patero lw'anadda. Bajje badondole. Baasiibula kiro. Baasiibula kiro ne manager. N'omuzungu tebamulabanga ne basigala n'enkima zaabwe. Ne Ross. Kitegeeza nti zino sente ziyabawa kaali kanyoobwa. Kusiga. Ne bajjayo ne bakola kiba. Naye kyababbisa kyali eki. Kwagala kufiiriza mulala gw'ofune. Oba kwe kulowooza nti waliwo ky'osobola okufunamu nti teekamu 1,000 bye biwala by'e Canada. Nti simanyi osaayo $3 n'ofuna 10,000. Nga teweebuuzizza nti mulimu ki gw'osobola okukola $3 ne gukuwamu $10,000 mu bbanga ettono bwe lityo. Kubanga aliwo ga nti eringa NSSF buli mwaka tukuteeramu interest ya 10%. Nomanya nti sente zange zirabika baazikozesezza ne zireeta 10% nga bw'olaba fixed account. Naye naga nti gw'ogenda kuleeta emitwalo 10,000. Bw'oleeta emitwalo 10 buli mwezi ofuna emitwalo 15. Mitwalo gyawe 10 egikola sente zawanga zikola 50% buli mwezi. Kakati ebyo n'akagero k'enkima bwe bati abatuuze ng'ate tebasobola kuwaabira muzungu. Otandika otya? Akukoze eki? Ate omuzungu yalina okukuwaabira wabba enkima ze. Oba ofuna omuzungu ye yalina okubawaabira babba
enkimaze waatali kati ng'olina okwekweka omuzungu ate oyigge manager paka kati naye akasajja mbo kakola ssente empya n'enkadde kati era byebyo byowulira kakati bw'osiga emitwalo 10 ofuna emitwalo 17 twagadde nnyo okusowola batukolere naye ne twerabira nti waliwo abantu ssente bwe zituuka nga zikukolera ssente naye bw'oba okyali mwavu olina kukozesa busente obwo obutono bw'olina okufuna ssente endala tonnatuuka kusowola kutuula wali zikuleetera ssente teekamu gwotuule buli gundi kati nyiga ekyuma awo okiraba ssente olaba bwe zizaala oziraba bwe zeekola nekitambula olaba bwe zeekola obwekozi ssente ezeekola zituuka nga zeekola naye olina okuba ng'ozifunye ng'ofunye ku ki waliwo ng'okyali munafu levo tonnagituuka naye nga ggwe ozitowa obukadde 5 owulira otuuse kaseera k'okusobola mbu ssente zikole ssente obukadde bwange 5 nsobola buteekawa ne bunzaalirayo ate ebimu baba batubalidde bubalizi anti byonna byebyo n'ab'enkima era bababalira mirugonvu kati kano nkawezezaawo nkole ntya nyingire enkima sigala ku mulamwa bw'obanga ako bwe wali okanoonya wakanoonya kassa mu nkima kateekemu naye bw'obanga era kyekyo ekitusumbuwa okukyamuka ne twerabire embala yaffe embala yo yali ki kobeere nga wagenda ku kyeyo kobeere ng'okolera wano Uganda teweerabira kwebuuza nti naye missoni yange yali ki tova ku missoni gola esobola okukyuka naye ekyuka mu bukyusi katini nti nali njagala kukola bizinesi nali njagala gikola gindi naye kanjikole wano nali njagala kola bizinesi bwetu naye nakirabye edduuka lya cyakala lijja kunsumbuwa kankoleramu kino okitegeera tovudde mu bizinesi naye kibi nnyo okubanga gwe wali onoonya ssente za kukola bizinesi ate n'ogula ettaka kubanga walabye Lugonfu ng'aliranga kibi nnyo okubanga wagenda kunoonya kasente kakugula katako ojja abaana mu muzigo ate noga nti kansooke nziteeka mu kyako baŋŋambye bwessaayo ngezezza bwessaayo tojjukira abantu be baalunza emisota nezigoonya n'empologoma ngera babaga nti ozikebera nako mbw'ate bwogira n'embalaasi embalaasi eyo osobola ogitunda onulayini simanyi nti wagimanya nako embalaasi mbwe embalaasi tuli mu kulunda mbalaasi basenguka omulundi gumu embalaasi tukakati era nga bagiraga nti ezo embalaasi oziraba ziringa 2 tulinamu ssente zaffe ono mbalaasi kati gwatalonda ku mbalaasi owazimanya otya anti fe tuludde mu kibuga tubiwulidde kakati ekikulu mu byonna weewala okukyamuka sigala ku nnono sigala ku nnono mwaka guno mbadde mbala kino kisigaleko si buli omuntu ayinawa era kibi nnyo omuntu ogamba nti bw'otakola kino togenda kukulaakulana oba olimba oba okola ki tewali we baalaga nti omuntu bw'akola kino w'alina okukulaakulanira oli waakulaakulanidde ate gwe bijja gaana gwe nga Katonda si we yakubalira okukola ki okuyitira kati olaba bw'otomera nze kakati olaba nze nange nasooka mulimu ogwo gwagaana n'enzira mu guno jangu tudde n'okubalira si kibi naye gw'okiwulira gwe nga gwe okuinvestinga si kibi naye gwe nga gwe kye bagamba okuinvestingamu okiwulira tangawuzi efuna kiralu naye nkukakasa gw'ogenda ogissaamu ssente tegenda kugwa bugwi bbeeyi naye n'okufa egenda kufiira mu musiri kubanga si eggolo yo era oligyevuma
nti nze tombuulira ntangawuzi era abantu abo abasinga bawulira abawoza nze tombuulira gundi kubanga ye baamubalira omuntu gwe babalidde 100% asuubira magoba tasuubira kulemererwa tasuubira loosi tasuubirayo bizibu abantu balira tebatubulya loosi nti gyeri bo bagamba 100% temuli risiki temuli ki buli kimu kiri sorted tewali buli bizinensi kuba neyagala okuzza mu kyalo naye olw'okuba nti yeggulu oyo jaga nti awusaakabaze bulungi nawe wenkaddamu tewali muntu agamba nti nze nagenda oba ekimpakasisa kwagala kujja baana bange mu muzigo omuntu nga kyekirooto kye ne bwagula poloti oba n'agula ettaka nga lya kifere munnange tava ku kirooto ekyo agamba bugambi nti bantomeza nakola ensobi seebuuza kimala naye kati bwe nnaaba ndinoonya njagala neesiga omuntu omutuufu mwami Lugonvu bantomeza ekimala kati njagala onnyambe obawulira teyava ku kirooto kye kyekiri nti naawe yayingira mu ntangawuzi ng'oziyingidde lwakuba ozaagadde kibalo kyo si lwakuba bakubalidde nti zifuna sizoni ejja kusala nayo ojja kuddayo kituufu oba obitegedde gwe baabalira nti sente ziri ku kyeyo bw'agendayo ko ne bimusumbuwa n'agwa mu kiyumba ekimutama ajja kugamba mu nzize eka mu myezi ena kubanga ye yalowooza nti agenze kawewe naye yagaa nti mmaliridde ŋŋenze ku kyenze ŋŋenze agenda kugwa mu kiyumba eky'obulabe ayiribire omw agambe nti kati nadduseeyo kyaganye nakidduseemu kiro natolose ndi ttiimu mutolosi ono yagenda ng'alowooza kubanga alaba sisita waakomawo ne ssente ne bamunona ku kisaawe ashakama nesimanya Moses Airport pick-up ne bamunona ne bakola obumuli ne bimusaaliza ogenda muwulira ng'abolooga nze munzizeeyo kubanga ye yasuubira nti ddembe ssanyu kuliisa butimbu alinnye ku nnyonyi waliwo abantu abamu ng'essanyu lye yafuna okugenda ku kyeyo lyakoma ku nnyonyi gye yalinnye omulundi gw'ogusooka naye ono yagenda nti agenze agenda kusanga ebizibu ebyo bagenda mubonyabonya paka lwananoonya butya bwakivaamu era agamba nti wendi si birungi tebampisa bulungi naye mwami Lugonvu mbaza tanoonya kudduka ku kyeyo kubanga yasalawo nti kati yewali essuubi lyange okifuna byebyo nno bwe bulamu mwe tutambulira so kintu kubalira kakati weewali ssente tewali wali ssente mukomeyo okubuuza ebibuuzo by'ekigega kati mbadde mbuuza kalimu kimwe nsobola okuteeka obukadde nga 10 buli mwezi nga kampaayo akakadde teguliiyo kubanga okyabala buli mwezi kuwa kakadde nsobola okukubalira ate mwezi gumu obukadde 10 ne bubanga buweddewo ng'omulimu gubulidde nanga nkwevuma okitegedde eyo nno yenki eyo nno yensi bwe bityo bwe biba muganda wange kakati n'ab'enkima bwe bati abaayagala diiru ez'amangu diiru ezifuna sente gy'ossaamu n'osowola nga tomenyese ne bakukolera gwe n'otula ewaka n'olinda bakusasulenga baabaguza enkima ze baali batunze buli nkima gye baatunda ku mitwalo 10 baagibaguza 7 abaagibaguza 5 buli nkima gye baatunda ne ku 2 era baagibaguza 5 banoonya bye bazisa kubanga oli yabagamba nti ate kati nga bwe tuzibawadde bw'anajja oggula nze nkibagamba ndi munnayuganda munnamu temusooka zireeta zonna tumulage nti ziwedde yegenda kulinnya etuuke ne ku mutwalo ne bamubuuza okakasa nti nze mbagamba nze ndi munda wano ate ng'era muzirabyeko nga zibabuzeeko era ne mulaba ng'alinnyisa kati oliri talinnyise maama kalunsambulira byebyo nno abafunye mu nkima mu kaboozi ojja kafunamu n'ebisigadde naye ensiko yiiya
pakasa sente zo pakasa sente sajja alina program ku Bukedde kaga ensiko yeya ne Michael Mukasa Sebowa akyaliko ndo akyaliko taliko kale